Mukama mulungi. God is good. Mukama mulungi. The Lord is good. So buli wamu wetulieko wansi. Be seated. Buli wamu Mukama agenda kuwa omukisa. The Lord is going to bless you in every corner. Mukama agenda kukozesa. The Lord is going to use you. Mukama agenda kukozesa. The Lord is going to use you. Ensi egenda kwewuunya. The world will be amazed. Buli kimu. Everything. Buli kimu, buli substance eri mu bulamu bwo. Every substance in your life. Mukama agenda giwa omukisa. The Lord is going to bless it. Mukama mulungi. God is good. Kino wetutunuulira. When we look at this, abaana ba Isirayiri nga bali e Misiri. the children of Israel are in Egypt. Baabonaabona. They suffered ennaku for days emiranga of sorrow and tejawulibwanga mu mayumba gaabwe. cries could not listen to baali the badduka houses. kati nga waliwo akaalo So there is a village we baalinga basula bo nga bo where they could sleep. naye ng'ennaku endwadde But the sorrow and sicknesses, okufa death, kubanga bali abantu baali balya bubi people are babeera eating bubi ewaabwe waba waddugala endwadde ne they zibalumbaga always that and sickness could tebalina attack, bujjanjabi have no treatment. tewali malwaliro gye babakkiriza No hospitals alwala allowed. yaafa alwala yaafa If you fall sick, you mazima die. ddala ne batuuka ne bafulumya n'etteeka They reached and broke the law out nti buli mwana yenna omulenzi azaalibwa abayisirayiri that every boy who is being born the Israelite alina kuttibwa has to be killed, era ne battibwa and they were killed okuggyako omu apart. abasigadde bonna ne battira ne babatta abayisirayiri ne bakaaba amaziga. The Israelites bayibuli cried egamba tears. The Bible mu says, nju z'abayisirayiri in their houses, emiranga n'ebiwobe byawulibwa cries and shouting, nga bamaama the mothers bakabira abaana baabwe abatirimbuddwa. crying for their children who are being slaughtered. naye Mukama yayimusa olunaku olwo But the Lord came once n'agamba mu nju ya Isirayiri and said in the house of Israel, teri kuddamu kukaaba. there is no cry anymore. Yessaawa It is time n'Abamisiri bakaabeko. for the Egyptians to cry. N'omwana wa Falaawo n'afa, When the son of kabaka Pharaoh died, Falaawo n'akaaba King Pharaoh amaziga. cried tears. Omuntu eri asembayo kaaba The last person to nga cry, tosobola mulaba but you ng'akaaba. could not see him crying. Falaawo yakka ku maviivi ge Pharaoh came to his knee ng'akuttemu omulambo gwa mutabani we with the corpse of his son. n'abanga akaana akato n'akulukusa amaziga. He cried tears. As a young Abayisirayiri ne bagamba oyo ye Katonda child. And the waffe. Israelites say that is our God. So amaziga Tears agabeeranga mu nju which z'Abayisirayiri could go in the house of Israel. Mukama n'agakwata And the Lord took the tears, n'agateekako mu nju z'Abamisiri. blessed them into the houses of Endwadde Israel. Sickness ezaalumanga Abayisirayiri that could attack the Mukama Israelites. n'azikwata The Lord n'atunuzaako ewa Falaawo. to Pharaoh's house. Enjala eyalumanga Abayisirayiri The famine. Mukama n'agikwata The Lord took n'agiwa ku Falaawo n'abantu be. She took it to Pharaoh, his Mwana wa people. Katonda, Child of God. ennaku gy'olabye ku nsi kuno, The sorrow you've seen, amaziga g'okabye ku nsi the kuno, tears you've cried, yessaawa it is time Mukama agalage ku balabe bo mu for linnya the erya Lord to Yesu. show it to your enemies in Jesus' name. Mukama mulungi. God is good. Ennaku gye baalaba The sorrow that they saw yakakasa made sure n'Abamisiri bagirabako. that even the Egyptians see the same. Enjala eyabalumanga The famine that they had, n'agibawaako. he took it to Endwadde them. ezaabalumanga The sicknesses they had, n'azibawaako. he took it to them. Amaziga gali ge baakaaba All the tears they cried, ng'abaana baabwe that when batirimbuddwa. their children are being tormented, Katonda n'agamba kale and the Lord said, natta okay, buli mwana omulenzi mu nju he y'Abamisiri killed every boy in the house of the Egyptians, n'owakabaka and the king, omulangira w'eŋŋoma omusika. the prince at the hair. Falaawo yalina omwana ogwa Pharaoh had only omulenzi. one boy. Obwakabaka bwonna nga butunuulidde oyo agenda The osikira, kingdom was looking at him. naye n'amutwaliramu He took him away. n'akaaba amaziga. Kabaka n'akaaba. The king cried tears. Kiwagi That eyali stubborn, yeefudde ekizibu who had become a naye problem, n'agakaaba. he also cried. Naye n'agakaaba. He also cried. Mukama mulungi. God is good. Waliwo abo abakulumbagana bo bagamba tolina kyosobola There are those who kubakola. attacked you, saying there's nothing you can do. Bagamba tolina kyosobola kubakola naye mu linnya erya Yesu In the name of Jesus, bagenda kakasa nti olina kyosobola obbakola. they are going to make sure that there is going to prove.
waliwo abo abagamba tolituuka ku levo yaabwe. There are those who say you will never mount to their level. Kituufu. That is true. Tojja tuuka ku levo yaabwe. You will not reach wabula their ate level. ogenda basukkulumako. But you're going to go beyond. kyukira muno omugambe. Tell your neighbor. Teweetaaga tuuka ku levo y'abalabe You bo. don't need to be on the level. Togyetaaga. You don't need it. Teweetaaga kwenkanankana n'abalabe bo. You don't need to be the kye same. weetaaga kiri kimu kyokka. It is only one thing you need. kubabeera waggulu mu linnya erya Yesu. To be on top of them. Teweetaaga kukola balabe bo bye bakola. You don't need to do what your Teweetaaga enemies kulya do. mmere gye balya. You don't need to eat the Teweetaaga same food. kwambala nga bo we You don't bambala. need to put on the way they Teweetaaga put sula on. mu mayumba ge You don't basulamu. need to sleep in wabula their gwe houses. kiweetaaga kiri kimu. But one thing you need kubanga for you obasinga. to be better than them. Mukama yeebazibwe. Praise God. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Leero ogenda kuwangula buli kimu ekibadde kikwetoolodde. Today you're going to overcome whatever has been surrounding you. Leero ogenda yimba oluyimba olw'obuwanguzi. You're going to sing a song of Leero victory. eddoboozi lyo ligenda kuwulirwa. Your voice is going to be heard. ng'osanyuka ng'ojaganya. When you're kubanga celebrating. Mukama akaabya balabe bo leero. Because the Lord makes your enemy cry. Mukama mulungi. God is good. Ye Katonda w'enkyukakyuka. That is a God of change. Ye Katonda akyusa buli kimu. He's a God who changes everything. Ye Katonda addira abadde basembye He's a n'abakulembeza. God who brings the last to Ye the first. Katonda akujja mu nfufu n'akutuuza He's a God who n'abalangira. picks from you from the dust Ye and puts Katonda you. yakwata Mulodokaayi He's a God who took Mordecai n'amutuuza n'abalangira. and made him sit with the N'amutuuza prince. ku mbalaasi ya Made kabaka. him sit on the Ye horse of Katonda the king. yakwata Mulodokaayi The God who took Mordecai n'akwata balabe ba Mulodokaayi and got Mordecai's ne batambula enemies. nga bamulangirira nga kabaka wamwagala They nnyo. moved declaring Abooluganda Katonda oyo agenda kwogeza balabe bo. that God is going to make your enemies speak. Katonda oyo agenda yimbisa balabe b'ennyimba nga ennyimba That zonna God- ze bayimba The songs they sing, bawaana ggwe mu linnya erya they'll be Yesu. praising you in Jesus' name. Waliwo embeera Mukama gy'agenda okukyusa. There is a situation that God is going to change. Waliwo ebifo ebigenda okukyusibwa. There are positions that are going to Ekifo change. kyo ky'obaddemu ekyemabega. Your position Bali of being abakulembedde backward, Mukama agenda kubajjayo akuteeke mu the maaso Lord awo. is going to take you before them. Ogenda abo abantu baagala sigala mabega. Ŋŋambye I say- Mukama agenda kujjayo abadde bakulembedde gwe akuteeke mu maaso. The Lord is going to remove those who are before you and put them behind you. Mukama mulungi. Abantu abakubadde waggulu The people who have been on top, yessaawa bakkirire. it is time for them to come down Naawe obeere waggulu awo. so that you be on top. Mukama yeebazibwe. Praise God. Mukama mulungi. God is Bo good. bamanyi bakiwagi tebakwatibwako. They know they are untouchable. Bamanyi bafuwa emmindi zaabwe ne No, zikwata. they blow their pipes. Naye njaga okugamba leero balimba. And I want to tell you today they are Omukogo deceived. gwe bafuwa gujje mu nnyumba yo That gugenda pipe kukuba ekkoona guti It is going to make a corner gukomewo gye bali. and go back to Nabo them balabe obubi so bwagwo. that they see it is Nabo now. bakaaba amaziga. So that they Nabo cry baloota to- agaloota So agatategeerekeka. that they also Nga buli dream kye those bakola kye kifa. Whatever they do, Be balina fails. omwoyo They gw'okufiirizibwa. have the spirit of Be losses. baziika buli They wiiki. bury every Be week. bagwa ku za That accident. they go to Nga accidents. gw'oli mulamu weeyagala. So you'll be surviving. Mukama mulungi. God is good. Mukama agenda kukozesa buli kimu. The Lord is going to use everything. Buli kimu Everything. agenda kikozesa. He's going to use it. Ogenda kuwangula. You are going to overcome. Mukama mulungi. God is Buli good. kimu agenda kikozesa. He's going to use everything. Ebintu bigenda kukyuka. Kyukira muno omugambe bigenda kukyuka. Tell your neighbor things are going to change. Abadde akaaba. The one who has been crying, Abadde akaaba. the one who has been crying Agenda kusanyuka. is going to celebrate. Yesu Bayibuli egamba n'addamu nate era n'ayogera nabo mu ngero. Jesus spoke with them in N'abagamba parables. bwe mugendanga ku mukolo Told them when you go to the party, temwewa bifo bya maaso. never give yourself in Leka front bannyini position. mukolo Let the owner of the ceremony bo bakuwa ekifo ekyo. give you that Kuba position. bw'oneewa ekyo mu maaso Because when you give yourself the nnyini kyo front, w'anajja when the owner comes, bagenda kuggyawo bateekewo they nnyini are kyo. going to move you and put the Kakati mu owner. linnya erya Yesu nangirira So leero I declare today, buli kise eyatuula mu kifo kyo whoever sat in your position, gwe nnyini kyo olabise. the owner you've
have appeared. buli kiisa alina abantu be Whoever is with your people, gwe nnyini kyolabise. now you have appeared. Katonda agenda kuggyawo abatalina kubeera mu kifo The ekyo, Lord is going to remove those who are not supposed to be there akuteekewo mu linnya and erya put you Yesu. there in Jesus' name. Mukama mulungi. God is good. Katonda agenda kubaggyawo akuteekewo, The Lord is going to put you there. agenda kubaggyawo akuteekewo. He's going to remove them. Mukama mulungi. God is good. Wetulyeko wansi. Be seated. So buli substance Every substance, Mukama asobola ogikozesa the Lord can use it. ne mu kaseera ke tulaba nti kigenze wala. Even in the moment that we see it is gone far, Kyova Mukama ye taliiko myaka. that He has no age or limit. Sayansi atugamba The science say, oba ababiology batugamba they say, omukazi singa atuuka emyaka 45 okudda waggulu, if a woman oba is myaka 45, 45 okudda waggulu, 45 years and above, okuzaala kwe her giving birth, kiba kizibu. it is hard. Kizibu nnyo omukazi w'emyaka 5 okuzaala. It is hard for a woman of 50 years to give birth. Sayansi wagamba. That is what science say. Naye abooluganda tulina omuntu ono adifayinga sayansi kuba ye yamukola. But we have the person who defies science Ye because talina kkomo, he has no limit. oba 6 Whether 60, oba 7 whether 70, oba 9 whether 90, oba 10 whether 100, oba 20, the 120. ye wakeera ku makya n'agamba mukazi gwe When he says, woman, zaala omwana give oyo. birth, Ozaala. you give birth. Mukama mulungi. God is good. Ozaala. You give birth. So, tugezeko okukkiriza Katonda ayingire Let's try to believe mu God bifo to intervene mu bifo in places we tutasobola kuyingira. where we cannot. Tugezeeko okuleka Katonda Let's try to tell God akole operations to ze do His operations ffe we tutasobola kukola, where we cannot do ffe them. we tutasobola kukolera. Where we cannot work from. Tugezeeko leka Katonda yakikole, Let's try to let God do it. ffe tutunule, For us, let's watch tukole, and work, tusabe, pray, tusiibe, fast, yakole. and for Him to work. Ffe tumukoowole, Let's call upon Him, yajja kikola. for He will do it. Mukama mulungi. God is good. Kuba ku ye Because ffe of ng'abantu tukoma. We as people end. Kyova olaba That is why. lwaki endese ekyawandiikwa ki ekya Sadraki, Misaki ne Why did I munnaabo bring the example of Shadrach, Meshach, and other people? baasaba, They prayed. ekyamazima baasaba They prayed. nga baagala Mukama They wanted God abajje mu mbeera eyo to rescue them out, baleme kwokyebwa, so that they may not be naye burnt. Mukama teyabafulumya kkomera, But God did not take them away from prison. ne babateeka mu muliro. They Kakati put them in fire. ku bantu ekyo kiba kikeerezi. Now on people that is late. Kati nno Nabukadduneeza ne weyandigambye muguzikize, Nebuchadnezzar would say that straight off the fire. bandisanze olwedde bali damaged. They would find out these people when they are damaged. Njagala tutunuulire kino. I want us to look at this. Nabukadduneeza yabakumako omuliro, Nebuchadnezzar lightened the fire upon naye ne them. weyandigambye kati abo bannaaye But even if he would have said muguzikize mbasonyiye, that turn off the fire, kyandibadde kikeerezi. it would be too late. Mukama mulungi. God is good. Kyandibadde kikeerezi. It would have been late. Naye waliwo omuntu ogwa That there is only one person. ku ye tekiba kikeerezi. Unto him it is not late. Era we yayimuka n'agamba When he rose and said, abo tebagenda kufa, they are not going to die. yabawa sikiini etayitwamu muliro. He gave them the skin which cannot go through fire. Yabambula eri sikiini yaabwe ekwata He omuliro, took off the other skin which can be burnt n'abawa sikiini and gave them a skin nga teyitwamu muliro. that fire cannot go through. Abooluganda kino kankibagambe, Let me tell ffe you. abamu ku ffe tetulogebwa. Some of us are not bewitched. Ate ka mbabuulire, Let me tell nze you. sisabangako I saala have never prayed a prayer nti Mukama
that tebandoganga. let nobody bewitch me. Sisabangako Saala I have never prayed a prayer nti emizimu that the demons n'ebyokola with the overspirit byengoba mu bantu which I scared some people biremenga kunzirira. that may not come to Obwo budde sina budde bumala wa Saala yange mu ebyo. I don't have that time Mbu to pray Mukama that. tokkiriza ddogo lyonna That never kunumbagana. allow those feet to Obwo come budde sibuyina. I don't have that time. Mukama we yali ampita yampa sikini If God called me, gave me a skin. n'osindika eddogo teringira na kizimbe kyawe. Even if you send witchcraft, you will not even enter here. Yonna gye balisindikira Wherever they send it from, oli agamba tugenda kusindika osaanyewo omuntu. saying you're going to send Of and course destroy, ejjembe libuuza linnya ki. they will ask what name. Kasita liwulira erinnya erisooka n'eryokubiri, As long as they hear the first and kakati ne second name, liwulira eryokusatu nti abizzaayo, they hear the third name, eyo tetugenda, we shall not go. eyo tetugenda. We shall Kakati not go. nze newondoga Even if you bewitch me, sikini yange eddogo terisobola kunnyingira, the witchcraft ne cannot come. wensula terisobola It kuyingirawo. cannot go even where I stay. Terisobola, It can't. terisobola. It can't. Kakati naawe nkusabira, I pray njagala for you. Mukama akuwe proof I eyo. want God to give you that proof. Njagala akuwe proof eyo ku mubiri I gwo. want God to give you that proof on your body. Njagala Mukama awe ennyumba yo proof. I want God to give you house Ng'eddogo proof. lyonna libasindika likoma wabweru ne liddayo gye lyava. Every witchcraft they send it to its end and go back. Nga balisindika mirimo gyo When they send it to your work, ligamba bugambi oyo muwala w'abizzayo oyo mutabani w'abizzayo tetulina kye tusobola mukola there is nothing we can do. katuddeyo gye twava. Let us go back to where we've come from. Mukama mulungi, God is good. nze era mbatunuulira. I always look at Musumba bandoga ne ŋŋamba leero bano, Pastor, they bewitch me. oli akuloga atya? How can someone bewitch you? Oli akuloga atya? Ejjembe likubonya litya? How can the spirit come and Eddogo torment you? likusumbuwa litya? How can witchcraft torment you? Mukama mulungi, God is good. likusumbuwa litya? How does it disturb you? Mugambe Mukama okuva na leero Tell him God from today. kanwanagane ne ssente naye okundoga nedda. Let me fight with Eddogo money, lyonna but lye bewitching banansindikira every witchcraft they saagala send to nakumanya nti lize. I don't Nze want to know that it abantu has come. bangi bandoga naye sibamanyi na bamanya people bewitch me, but kuba I don't lwa know nsonga them mayembe gaabwe sigalaba. because I don't see. Mukama mulungi, God is ensonga lwaki simanyi bandoga, The reason I don't know what people bewitch me, simanyi batanjagaliza I don't know those who kubanga want to bewitch me, impact yaabwe sigiraba. because I don't see their impact. Kyova olaba That is why bw'omanya omuntu nti oyo tayagaliza musumba, When you know naye that n'olaba this one musumba doesn't ng'aseka naye, when you see a pastor n'olaba laughing with musumba him, ng'atambula you naye, see a pastor moving with him, n'ogamba oyo lwaki atambula naye tamwagaliza. So why is he moving with Nze him? obutanjagaliza bwo tebulina kye busobola for they're kunkola. not wishing me good, I don't Kyova see. olaba nseka nawe ne ntambula That naawe, is why I laugh with you and move with you. newenkera ku makya ne nkulaba mu ssabo, When if I ng'oli see bizi you onfuuyira akamindi, busy blowing nenkera pipe, nkuyita ku mmeeza yange ne tulya, I will call you on the table nenkera and eat. nkuyita ku mmeeza yange ne nkugamba njujulira emmere ne njirya, I will call you kubanga and manyi send me tolina food. ky'osobola kunkola. Because I know there is nothing you can do. Mukama mulungi, God is good. naye mumutiitira n'ebitalina makulu, But you call us even for things which have no meaning. mutiitira n'ebitalina makulu. You fear with things which have no meaning. Oli n'agamba kale tells gwe you. ojja kulaba. You will see. Bannaye oli yankolimidde musuma ngenda kwa Someone cast me. nedda. No. Nze nina kama nsaasire. Nze lumu nina gwe nagamba omu mu famire yange. I told one person in our family. Waliwo olumu ekyabaawo mu meeting omuntu omu n'akaba amaziga. Something happened. Bano ne and someone banneewuuzizaako bannaye amaziga ga gundi mabi nnyo cried. ani. That someone's tear. Ani. Who? Kunze? To me. Musimanyi omukulu akaabye amaziga g'omukadde gaba mabi nnyo kuggwe ne si kunze. Si kunze. Not on me. Nze tebankolimira. They don't cast Ate me. oba onkolimira weegendereze. And when you Ojja cast kulaba me, nga byonkolimira ate bikyukira ggwe. You'll see what you're casting coming back to you. Ojja laba oŋŋamba kimu nti ojja kusaanawo. You tell Ojja laba nga wendi ate nga gwe asaanawo mpola mpola You'll mpola see mpola me mpola moving mpola. and Ojja laba oŋŋamba nti ojja fa bw'oti ne bw'oti. you'll be telling me you'll die. in Ojja laba nga this. nze sifa naye ng'ate gwe ofa mu mpola mpola mu You'll see me kimugunyu. not dying, but for you, Mukama mulungi.
bano nkolima ojja kunoonya ojja laba nga sikunoonya naye nga gwannoonya buli lukya gwannoonya ojja kunoonya onkolimira nti ojja kulaba kino kijja kutuukako naye ogenda olaba bye waŋŋamba tebituuka ku ggwe. Mulekerawo okuba abatiitiizi. Kyogera muno omugambe kati musumba alina baali mu kkuba mubogoba muba mwaba mutya. Mpa buwi example. I'm giving an example. I'm not on someone. Mukama mulungi. God is good. Buli muntu yenna akukolimira n'agamba ojja munoonya. Whoever curses you and say you look for me, ngenda kakasa nti yakunoonya. I'll make sure that they are the one to look for you. Buli muntu yenna akolimira n'agamba ojja kubonaabona. Whoever curses you and say you ngenda suffer, kakasa nti yabonaabona si I'll make sure they are the ones who suffer, not you. Buli muntu yenna agamba tojja kulaakulana. Whoever say you will not prosper, nja kakasa nti yatakulaakulana. I'll make sure they don't prosper. Buli muntu yenna agamba nti ojja kunnoonya. Whoever say you look for me, ojja kunneegayirira. you'll plead for me, ojja kukaaba amaziga ng'onnoonya. you'll write tears looking for ojja me, kunfukaamirira. you'll come and kneel ngenda for me. kakasa I'll make sure yakunoonya, they look for you, yakufukaamirira, they believe yakweguya, they yakaabirira. cry for you. Batabani bange, My son, omukazi yenna eyagamba nti ojja munoonya, the woman who said that you ngenda look for me, kakasa nti yakunoonya. I'll make